Bakristu ab'emikwano n'ab'enganda z'omugenzi eyali omusumba w'essaza ly'e Masaka John Baptist Kaggwa beeyiye ku ttendekero ly'abaseminariyo e Bukalasa okwetaba mu kumuziika. Omugenzi yafa ekirwadde kya COVID-19 ku lwokusatu lwa sabbiiti eno ng'afiiridde ku myaka 77. Ssentebe w'abeepisikoopi mu Uganda Bishop Anthony Ziwa atendereza omugenzi Bishop Kaggwa ng'abadde omusumba omukakkamu era ayagaliza buli muntu. Bishop Kaggwa emyaka mingi ng'omusaseredoti alazinga mu munjuzi w'abasaseredoti. Omukolo guno gwetabiddwako ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Nze ndowooza nti ng'oggyeko okutuli ow'omwoyo nga Bishop Kaggwa bw'akikoze ne Masaka mu myaka 25 egy'obusumba bwe, ndowooza okutukumaakuma n'okutuzaamu essuubi kye kimu ku bibala bye tumufunyeemu. Omubaka wa Kalungu West Joseph Ssewungu wano wasinzidde nayambalira ba minisita abaavuddeyo ne beekwasa nti bafaadha mu Eklezia be babasudde. Faadha yakedde ku layini n'akola bw'ati n'addira akapapula mu bbanga n'atiikinga mu bbanga akapulezidenti n'akateekamu. Obukakafu tubulina nti Catholic Church yagambanga abantu nti bannange emmwanyi munogezengedde, emmwanyi munogezengedde. Kitegeeza ki ekyo? Okunoga emmwanyi ezengedde nti ate kakati waliwo institutions nga towakanya, togenda mu church n'ogamba nti owakanya bishop oba owakanya ki, olina kutwala kyakoze eki. Bw'ogenda emengo olina okubeera ku masayani eya Katikkiro munaye yakiikirira gundi Ssaabasajja munange Ssaabasajja ayogedde. Muddeyo mugambe ba minisita mukyala Esther Mbayo eno gyalumba mu bakatoliki wazibu ave ku bafaadha. Nze n'ennyumba eyange erimu ekisenge kya faadha ate nga waffe teriyo faadha. Mpulira mu bafaadha bakoze bino. Mukyala Mbayo abasoga bankubidde amasimu aye boona tibasanyufu ino bakoba nti aye omukazi ng'ali kutuswaza Eklezia ejja kukwata sapule.